Segulira emmandu etuule nga byakulagulako byatuukirira. Osanga omukulu amalawo n'otosanga muto wa leero. Nabagamba toolaba ekisaganda kya mulinkuubiira nga kyagombedde dda magandaazi n'obuuza nti oba byali birumbirumbi. Bannange kanneeteme nga likenga akaabira abaafedda ndabika okweyabya mu mpya z'ababazi ezitoosa bakyaze. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere n'eddira Mamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimala Empaka Ettumba ali Musaza Busiro. Kabaka ono gwe tusibukamu y'omu ku abo abaalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa Abalasangeye. Nabagamba tugenda nnyumba ku nnyumba nga tusomesa olulimi. Tugenda bizinesi ku bizinesi nga tusomesa olulimi. Bagamba nti bigere 10 tunda we bikutuusa woonoolya n'osanyuukirira, we bikutuusa wootoolye wamaddala n'onakuwala. Kale nno nange bintunze bintutte ewa Ssenga Namirembe. Kansooke nkuzigirire Ssenga Namirembe asangibwawa kakati gwe kwata Gayaza Road bw'onootuuka naddala nga tonnatuuka ku Muvule Empereero ku Muvule kwata Gayaza Road naye nga tonnatuuka Mpereero ku Muvule. Awo wennyini awo we babajjira entebe awo oba omukubira ku ssimu gye ŋŋenda okuwa nkubulire nakyo olwaleero kyenzize nakyo. Okusookera ddala ogenda mukubira ku 0704 28 98 3. Njiddamu ennamba ya Ssenga Namirembe eri 0704 28 98 3. Mugenda kuba nkwatanye jjembe lya nkoko kugulu. Kakati mmwe abasajja mubadde munga mukulu Kanoonya ali mponya alivaawa ku nsonga y'amaanyi g'ekisajja. Kakati waliwo eddagala lino gwe omusajja nsindika njake. Waliwo eddagala lino baliyita Mulu Mani Power Powder. Mulu Mani Power Powder. Eddagala lino lijja kukolera naye lino eddagala lya powder oteeka buteesi ku mazzi gookya wamma ddala n'osobola okunywa onombuulira. Kati ate oyinza okuba nga toyagala lya powder, waliwo ne lino baliyita Mulu Mani Power Liquid. Lino ddyo lyakunywa bunywi. Naye njagala omanye ssente si bino nti ajanga omuwendo gwa kuteesa nedda. Eno eccupa ya $5 ne lino ya $5 oba n'emitwalo gy'etaano ekubira Ssenga Namirembe ku ssimu gye nkugambye era ngikuddiramu eri 0704 28 98 3. Olwo mugenda kuba lutoola kibbo na mmere. Kale kankuwe nate embuulirire ey'olunaku olwaleero. Embuulirire egamba nti okufumbirwa kukira okwenjeera. Okufumbirwa kukira okwenjeera. Bwe wenna ali gy'oli njagala okutegeeza ebigambo bino. Ebiseera ebisinga bw'oba tonnafumbirwa kutuula mu ddya osobola okutaga wenna oba owunyeera nzira ŋŋenda kulaba jjajja ow'Ekyaggwe waliwo ow'Ebulemeezi kubanga oli awo otambula butambuzi. Naye bw'onoofumbirwa omusajja ojja kusaba oluusi omusajja akugaane n'okugenda naye ogamba tewali anfuga kaŋŋende ndabe ku mukwano gwange. Kale n'olw'ensonga eyo bw'onoofumbirwa ogenda kwesalako kwenjeera. Enjogera y'Abaganda egamba nti okufumbirwa ate kukira okwenjeera. Abasinga mwenjeera lwa nsonga tolina kufuga odde eno odde eri, naye olunaku lw'olifumbirwa ojja ttereera ewantu wamu ne w'oliba oyagala ennyo okutambula omusajja ajja kukugaana agambe nti togenda kugendayo. Kale n'olw'ensonga eyo omuntu ayenjeera nga mwetamiddwa mu kwenjeera muwe mu budde afumbirwe. Kubanga mwagala yeesaleko okubeera nti nayenjeera munfunire bufunizi musajja tagenda kuddamu kuwunyeera. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere naye nga nkujjukiza Mulu Mani Power Powder. Kano ko oteeka buteesi ku mazzi gookya ne weekatankira ebisigadde gwana ŋŋamba oba si ekyo onywa eccupa eno ogimalemu bulungi nnyo. Ate yo ya liquid ojja kubeera nga ate nayo wamma ddala bibeera nkwatanye. Bannange olumala okwota lukugira lumansa amanda tiwoliko nako likusavuwaza naso tunaddamu.